Lukagasu mu luzungu kati kyagana kutudda mu Luganda. Nali mmanyita lumanyi sijja kulimba. Kati ekyo bulijjo kye boogera mbu bazenga tetuwulirayo lwa luzungu. Nze wankubye surprise wamma nange ngenda dwogera ggwe lujja. Even me. I'm going to speak English. Because of Walukagga. Lukwago munyiivu nnyo. Kati bambi yafunye akasajja ku mutima. Bonna bazze bakola ebirungi. Okitegedde nga babiyisa mu bulimba kakati ekiseera kituuse. Abaami bano ebyobufuzi byabwe birabika bisaanirewo ddala. N'ebirungi bye babadde bakoze nga Mpuuga. Mpuuga tewadde Ssajjabbi lyalina ebirungi bye lyakolanga. Okitegedde kati nabyo bigenda sangukawo. Lukwago yaguddewo olutalo ku Zahara kuba abadde sipiika abwe mu kanso ne ali Mulyannyama. Era Mulyannyama yakomyewo n'awanda. Bw'abanga musiraamu omusajja oyo omusiraamu asitukidde musiraamu munne n'amugamba ekintu ekyo kitegeeza Lukwago alya liba. Okitegedde Lukwago sente ye ya kikyamu ya kibi. Bw'aba yakyogedde ku Lukwago ago ge mazima. Lukwago oyo kyezza Ssemujjuŋŋanda ne banne bafuba nnyo okukuba Bobi Wine n'ekibiina bakikube wansi. Era nga n'ekirala baasanga obuzibu baali tebasuubira nti basajja mmwe mulituuka leero we muli naawe owedde n'oyo era tadda. Uyu tadda bagenda muwangula naye tadda. Lujja tugenda beera wano. Abantu bange bammanga wano Mpuuga, Ssemujjuŋŋanda, ani Sseggona, ani omulala abanene abo ababaddewo emyaka. Mmwe temugenda kudda. Tebajja kulya. Simon Peter naye munne bwe baabasanga nga bavuba. Baababuuza mwavubye okuva ku makya. Mwasuze ku nnyanja. Teri kye mwakwasizza. Sseggona talina kye yakwasizza. Bobi Wine agambye kyangu nnyo. Okitegedde tukasuke wali obutimba ensonga eggwa ate ozalawa. Ffe tuyinza okukuwagira wano mu Busiro ne tukulonda wadde sirondera wano. Abaakuno tebasobola mulonda n'abalala. The CEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso. Emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu. Okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom products, nako gels, sabbuuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708763211 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Nze Lujja atukomyewo once again ne Senior Kabaya. Njagala okubebaza mwenna abagobera video zaffe nga tulina Kabaya. Ekya Senior mwakitegedde. Ndaba kati ne mu comment nabo batandise oteekako Senior Kabaya. Senior bintu bino bya ddala. Ekitegeeza kye namulabamu nammwe mutandise okukiraba. Ge mazima. So we tuli wano Kabaya mani tutudde wano nga Kasooli ono akyali muto. Twakakola shows nga 2 nga tutudde wano. Eno yakusatu. Nga Kasooli ono muto. Naye kati ndaba Kasooli akuze mu speed week 3. Buladi nze ebyo bye mbagamba nti just kunnyonnyola bantu bigambo. Si kubawa ssente. Nze bye biri bye ngane bana abatugamba nti Kyagulanyi tabawa ssente. Tekyetaaga tuwa ssente. Just amagezi galina. Ate olumu alina ne byayingiramu era nga byalyeetaagisiza ssente n'akikolera nga takuwadde kaasi. Naye abantu tubaga ebintu ebituufu basimbe ennima ennungi bajja kufuna bye balima. Kati ono Kasooli omufuuyirako ng'anyirira. Kasooli owange oyo mufuuyiza Kamulali Navvu. Soonoona budde, soonoona kasente. Kamulali Navvu tomulaba bw'anyirira gwe omulabamu ebiwuka. Kasooli anyirira buli wamu wonna buli gwentunula kandi. Yenna ali green. Program ya leero ya mukisa
kuba n'embeera y'obudde ekyuseemukko bye ngenda okwogera bijja kuba bya mukisa omanyi nali mubuulizi wa njiri n'Ekyagulanyi omulaba atera okugamba nti enkuba kitegeeza mukisa kyava luli agenda mu kampeyini n'ebakubirawo akati mu vidiyo ze baalabye interview ze baalabye kitegeeza naate egenda kuba ya mukisa nnyo okusinga n'eziri nezemuzze mulaba amiina so tugenze okutuuka wano nga ababaka ba paliamenti abeewandisiza kati tubategedde tekyali kubuuza mbona anajja oba tajje twategedde nti Joyce Baagala yeewandisiza omukulu Sseggona yeewandisiza Oweekitiibwa Mpuuga yeewandisiza omukulu Alozias owa Lubaga Mukasa yeewandisiza Alan Sewanyana yeewandisiza ani awo omulala gwa Makadi ono Simbwa ow'Ennakifuma yeewandisiza ani awo baba Makadi ab'enjawulo bonna baakomyewo kakati lujja kambajjukize bannayuganda bino ebintu tebitandise leero ne ku mulembe gwa Yesu nga Yesu agenda abuulira enjiri ku bayigirizwa 12 kuliko abadde eka ne bagamba munnange ffe musajja Yesu by'ogamba ffe tetubiraba n'olw'ensonga eyo ffe tetutegeera by'ogamba katweddire eka baamujeemera naye era baafuna ebizibu byabwe abasinga muwabiwulira kati n'ekino tekyewuunyisa nti Alozias Mukasa bajja kujja naye enkuba nzikiriza Bobi Wine musajja bwe mbanga baali mu nkuba esinga eno etusanze wano ne basigalawo nze njagala vaawo wano Kabaaya otiddemu nze ntiddemu nzikiriza abasajja baali mu nkuba nga tulaba ku kamera ffe tuvuddewo wano so embeera gye tulimu tugamba keetonye kagwake vidiyo tulina ogikola embeera y'obudde ekyuseemu naye ffe tugabe bugambi nti salute Bobi Wine kuba bo baali mu nkuba ne bagisigalamu ne batoba ng'ate ne mu mmotoka zaabwe wezirimu we basobola okuyingira okimanyi ekyo wabaawo ekikwambala naffe era kibadde kisobola otwambala ne tukikola oyinza okuba gwatidde amangu era nze atidde obadde olemeddeko atidde mangu naye era tugikole kakati tubale tuli ku abammibwa kaadi okuba nti bonna beewandisizza baagala kukomawo kati nakomye nkugamba ku Bayibuli bino ebintu tebyewuunyisa bali mu kukomawo naye njagala kubuuza Sseggona ebintu bitono nnyo Sseggona yagenda okufuuka ekyokulabirako okitegedde Sseggona musajja abeera mu Wakiso wano nabagambye we wafumbekedde obubbi bw'ettaka okitegedde okuli abantu be baziise emiteteme mu ttaka lyabwe ne baleeta abakaabirako mbu baziikako jjajja waabwe ne batwala ettaka lyabwe nga Basseggona babimanyi kyokka ng'abantu b'omu Wakiso bw'otunula mu Uganda wano kyekimu ku kitundu ekisinga okubaamu ekibbattaka ne babbulooka abangi nga babbi battaka okuli ne RDC ne ba DPC ne beegatta mu nsonga ezo Sseggona tayimirira nko ku fulo ya Paalamenti emirundi egiwera 3 n'ayanjulayo ensonga eyo bwe tuva ku ekyo Sseggona nga ye babawa eddakiika mmeka okusinkana sipiika okwogera naye baba n'obudde obumala ng'oggyeko ali mu lutuula wokka babasala Sseggona tasobola kufuna budde n'asisinkana sipiika n'amugamba naye waayi twali badde tuwugira ku nsonga eno kuba mu Wakiso ne tuleeta ebbago ku nsonga eno abantu ne bayambibwa ne bafuna otulo ne beebaka ku ttaka lyabwe Sseggona takikola wabula Sseggona yeesiba ewantu wamu munnamateeka kye baali bakusuubiramu ku mateeka ago kubayamba ku bintu ebyo Sseggona yeesiba mu birala okitegedde yeesiba mu birala alinga Lukwago kakati Sseggona sooka otubuulire ng'okomawo ku luutu eno ogenda tugamba ogenda tukolera ki kubanga nange ndi wano mu Busiro okitegedde tekyetaaga kakati n'ekirala nti Sseggona ebisanja 3 byali kumaze naawe olwedde bimenya mateeka 3 si gwe ategeera ennyo kati ku luno baakusunsudde
owakanyiza nga bwolaba ba Peter Simon Peter babasanga nga bavuba ne babagawo waayi mulekeraawo mwavubye okuva ku makya musajja mufuze okuva ddi tekyawukana okirabye bwe kizze nti munnange Peter ne Simon Peter ne munne bwe babasanga nga bavuba bababuuza mwavubye okuva ku makya mwasuze ku nnyanja teri kye mwakwasizza Seggona talina kye yakwasizza Bobi Wine agambye kyangu nnyo okitegedde tukasuke wali obutimba ensonga eggwa toozalawa ffe tuyinza okukuwagira wano mu Busiro ne tukulonda wadde sirondera wano abaakuno tebasobola mulonda n'abalala Balozias Mukasanga bwe mwazze baani oledde kimenya amateeka mbuka tebakyajja ku kitebe Seggona omukolo yagukoledde mu maka ge ogw'okweyozaayoza okufuna okumuwandiisa ate ayinza kugukolera wawe wafundafunda awo wafundafunda asobola okukolerawo aka birthday party akakolokolera bukolokolo babukolera ewaka naye omukolo omunene bagutwala ku kisaawe wano tulina ekisaawe ebukasa Seggona we yalize eyo bamutwala emisinde tayinza kujjawo ebukasa ku kisaawe waliwo omupiira gw'amasaza ne bagoba Seggona emisinde eyatyayo kati omukolo agukolera mu nju alowooza wakyaliyo abadongo Mpuuga we yamaze okwewandiisa e Masaka nyina bu video we nalabye abaana nga bawanisa ebipande mbu wayokya Mpuuga watya walya n'ebirala ng'ayita mu kibuga abamu bamuŋoola Mpuuga akola nsobi kakati kankugambe bano abasajja bambi muswadde nnyo Bobi Wine ono nabagamba omusajja ono anyiga amapeesa nga neyasoma ayinza obutagategeera kati Bobi Wine enkuba gy'abakubyemu eno ate yabulabe ennyo yakatwa nti kati Seggona ku magezi ge nga yasoma mbakubanze ataasoma mbadde seesimbawo wabula mbadde nzirayo ku kitebe kakati Bobi Wine akukubye lwa busiru nti kati akukubye ogenda nakwesimbawo ate ogwe kakati kiki ekinaddirira akyali kyogamba mu bantu abo tosubirayo muntu agenda kuwangula abo tebagenda wangula kati wulira ensobi eriwo olujja bano bawozalaye naye ate eno yenkuba esembayo era gye yasuubira nga gwe tajja gigamba nti ogenda kwesimbawo akasembayo ogwe bulungi ogende fulaati kubanga wano twalisigadde abantu be bagamba osanga omusajja yali akyali w'amaanyi ne tufunayo bye twekwasa ne tugawaayi omusajja nti yagaana okwesimbawo n'agoberera amateeka g'ekibiina osanga yategeera ensobi ze kaawumuddemu kakomewo ne kati Bobi Wine akukubye lumu Mpuuga kati ate Mpuuga bannange basembedde ddala omanyi okugwa kubanga Mpuuga tagenda kuwangula oyo Alozias tagenda kuwangula Seggona tagenda kuwangula abo bonna nga bwe bajeemye teri agenda kuwangula wabula ekiddirira mugenda tunula mutya omanyize ntya nnyo okuswala naye Alani Ssewanyana nabaddeyo nalabye ku bantu mu kisaawe weyabadde wali ogenda onotunulira Ssewanyana nga abagulidde t-shirt ezo sente bazikubi ziriko Ssewanyana akomawo ofumbye emmere opangisizza veni bannange kakati ate togenda kuwangula kakati ate kikusalira ddala amaanyi nti wano waligumyegumyemu ono najja yeesimbyewo osanga ayinza okukola ensobi ze weekwasa ne kakati bw'onaazeekwasa nga ate yakuwangula n'ogwa bajja kugamba fitina kakati ffe tubala ne tugamba engeri gy'atumye kaadi tetutondawo bukyayi ono omusajja yayina amaanyi teri agenda kujjako Bobi Wine maanyi bannange mbagamba bino Bobi Wine takyasoboka muganye buganye kuwulira ate ng'ekyo kye mukolamu ye kye yali ayagala ate mmwe si kye mwali agadde kakati mugenda kuswala mu Buganda wonna okwetooloola ne Uganda ne musajja wammwe Mmenga abagobe abadde abawolereza naye agambe kati bafuuse bidomola tebalina kye batugamba kubanga tewakyali ate mbapya abajja mulimu era ab'Emmengo kati walukago oyinza omujja Emmengo
aha kakati olaba nti Bobi Wine ye wakubiraawo Bobi Wine akubiraawo nti abala walukaga mu mwega bye bano ate nga si abakubye direct beekubi kati ye n'akimanya nti wadde mbadde mu Buganda kokaseeyo kati tuleeseeyo walukaga tujja muleeta tulinayo zaake musajja waffe wali tulina waani omulala wano waliwo omulala Muwanga Kivumbi ye akyali kulayini walya kawalya okitegedde weebali temubuzaabuza kakati Kyagulanyi azimba ku makya n'olweggulo azimba omuntu nga bw'abazimbidde bali mwezi Alani Ssewanyana zimbidde baani awo boolaba okitegedde nti bo bazze bapya waliwo abakadde baleseemu naye ng'akyabaleseewo abapya bano bayige ku byabakadde bano kubanga bwe banadduka buddusi nalabye ng'olumu kyekyaweesezza abali mu bisanja ebisatu babeerewo nga ye alengera nti kale wadde bamenya amateeka nti madamu nti oluddewo okitegedde madamu oluddewo naye tulina kye tukwagalako tukyekwetaaga mu kuzimba ensi yali kitunuulidde negaa naye wadde tulwana wali kwegamba omugezi amanya n'agamba ye madamu abeerewo nange namaze nenzikiriza nti madamu abeerewo Madamu Namboze omukulu deputy president Muwanga Kivumbi ani awo babeerewo bagira babeerawo ate bonna bagende kwegamba omulama gwe muliko kyekino ekya Savandigo walukaga kye yagambye kakati njagala nnyo neba n'ekisanja kino bwe kiggwa bambi bawummule bulungi ate basigale ku kitebe kwegamba basigale nga tubajjukira n'abalala bayigireko n'ekyo nakyo neba n'abapya bakiyigireko bali kye bataleseewo baani basseggona be tubadde tuwa ekitiibwa Lukwago munyiivu nnyo in fact namulabyeko ewa Ssewanyana ne mulabako ne wa Ibrahimu Ssemujjuŋŋanda ate alabika nga yabawa essannyalaze eri ye Kyagulanyi waabwe ayinamu abantu be kakati si mukyamu fekyo tekirina kye kitutengula naye nkimanyi bulungi nti ebiseera ebisinga asinza sitaani nga bw'obimanyi nti bw'owa essabo agenda mu ssabo owa kyaki n'agenda mu kyaki kakati Lukwago naye tumulaba gy'agenze ebyo bazze babikola nti Lukwago kati ate n'oyo Lukwago kati bambi yafunye akasajja ku mutima kakati naye ate ne kimukubira ddala okusiimuukawo ku by'obufuzi bya wano bonna bazze bakola ebirungi okitegedde nga babiyisa mu bulimba boogera ebirungi naye nga bwe bakolagana ne Mwami Museveni kakati ekiseera kituuse abaami bano ebyobufuzi byabwe birabika bisaanirewo ddala n'ebirungi bye babadde bakoze nga mpuuga tewadde sajjabbi lyalina ebirungi bye lyakolanga okitegedde kati nabyo bigenda sangukawo olw'ekyo kye wakoze omanyi bagamba kaba kati nnyo bwe kati akasuula enjovu wansi okitegedde kati olwaleero ogenda okulaba ababoogerera ne tuboogerera nga Kabaaya yayogera ate abantu gwe bayisaamu amaaso batuusa ekiseera ne bamukkiririzaamu nti ebintu byayogera biki bituufu n'alisuubidde empuuga okutegeera n'ensuubira Sseggona be benkize ennyo bano abalala tebabimanyi nnyo Alani Ssewanyana si amanye nnyo abadde wa kisanja kimu si bwe kiri kati kitegeeza mpuuga babaddeko ebyokuyigirako bingi nene ebyokuyigirako byabwe kati olwaleero bifuuse butwa ku nkomekerero bifuuse nti butwa sisobola kugoberera mpuuga bye yakola Lukwago yaguddewo olutalo ku Zahara kuba abadde sipiika abwe mu kanso ne ali Mulyanyama era Mulyanyama yakomyewo n'awanda n'amugamba nti obadde onoonya amasannyalaze ng'asigaza kabba kamu ng'oganoonya eri ku kitebe yatabuse nnyo anti Lukwago ye yamutandise mbw aleeta wino we teyasoma kituufu Mulyanyama bw'aba asitudde eddoboozi n'alumba Lukwago ekintu kitabuse bwe kibanga bwe kiri
nti Mulyannyama yasobodde okusitula eddoboozi nadda mu Lukwago. Nga mbadde simusuubira ali Mulyannyama kwogera bintu ebyo. Yamugambye ababbye ettaka lya Kampala sigwe wabaleeta bulijjo sibe weekimanye bw'abanga musiraamu omusajja oyo omusiraamu asitukidde musiraamu munne n'amugamba ekintu ekyo kitegeeza Lukwago ali aliba. Okitegedde Lukwago sente ye ya kikyamu ya kibi. Kubanga omusajja Mulyannyama oyo omulaba y'omu ku basajja bempa ekitiibwa, y'omu ku basajja benzikiririzamu n'eŋŋamba omusajja oyo era n'ebantu olwedde bentunuulira mu byobufuzi byabwe n'eŋŋamba omusajja ono negomba ali Mulyannyama. Omusajja omutuufu, omusajja ayogera amazima. Bw'aba yakyogedde ku Lukwago ago ge mazima. Lukwago oyo kyezza. Ne Lukwago yagambye teyasoma. Ng'agamba ali Mulyannyama. Yeesudde bwesuuzi mu bifo tebagenda kikkiriza Bobi Wine kye baakoze. Kaakati katugambe nti Electoral Commission balalu. Lukwago tadda kwali Mulyannyama. Agenda eri gye bawandiisiza n'abo abaakola ki? Babaavuma, babaalumba. Muwandiisa mutya atatuukirira? Balalu. Kitegedde balalu. Kakati Lukwago ekiseera kyo kyaggwako dda lwakuba tamanyi. Abantu babuuse mu Kampala Lukwago. Abo bonna bali mu ggenda kati. Lukwago naawe emizannyo gyo gy'ozannye. Ffe tukimanyi bulungi obadde okolagana n'amiisi n'omuwa ebintu. Okitegedde n'okaayanamu katini eri ettaka ne ligenda. Folooza tetubimanyi. Abaana ababikoona ffe tetubeera nabo. Ffe tuba tumanyi nti Lukwago bagoba ku paaka yaddi wali goba wafunye ssente. Amiisi ye ng'ateekawo ekiki. Kubanga gwe obadde osalawo. Ne agamba bannemesa nga katemba gwe totubuulira. Abo bagenze kaaweddemu dda. Kaaweddemu. Katulinde tulaba olutalo gye lunaggwera naye nga lwasimbudde lupya luli fresh. Lukwago Zahara ali Mulyannyama awo we tuli. Kakati musajjawo Chairman Nyanzi naye bamuwandiisizza kadi baagimuwa kati n'okwewandiisa kwawedde. Kawempe South Chairman Nyanzi wali toyagala mbu yeesimbewo. Kituufu. Okyakiriko. Kituufu. Ne leero bw'aba asobola kadi asobola ate n'otukolera ekyo n'olaba yayina enkizo n'ogamba ngikuwadde ate Nyanzi afuuka w'amaanyi nnyo. N'ogamba nawe okusinziira ku kadi gye mwampa ku kyendabye kangikwase lujja. Abakwatemu. Si kumuwala na Chairman Nyanzi. Kansuubire luutu eno siimulabe mu kkooti. Kijja kuba kibi wadde bakuwangudde mu kalulu kamu. Musajja obireka kuba tulabisibwa. Okitegedde kiringa bwe banaagamba nti wayi Kampala eganye kaŋŋendeko mu kyalo. Okitegedde. Latifu Ssebaga kyeyagambye nti Chairman Nyanzi mwamuwadde buwi kifo akulemberemu naye si gy'abeera. Naalikkiriza musajja oyo nyinza okukkiriziganya naye kubanga nange nga bwe ggambye tebyawukanye nnyo nti bw'oŋŋamba tuli Kampala luutu eno tuli tujjako eggomba. Kawempe era naye eri mu Kampala awo. Gamba tubakyalirako. MP gundi wano. MP Central. Kampala Central. Abira Kampala Central. Twalikomyewo ku kino. Kiri wali we wali. Wano we twawangula ne batuba. Okitegedde? Twalikomyewo wano nga n'ekyo nakyo kimalamu abalonzi amaanyi naye sijja kumbanga ajeemedde ekibiina. Okitegedde? Mukama bw'anaaba atuyambi Nyanzi mumulonde. Nga mukubira kampeyini. Chairman Nyanzi banne musabira akalulu. Si muwalana. Si ki naye olw'ekibiina n'olwakyagula nkyali wange. Nawe n'akakiiko akasazeewo mumulonde Chairman Nyanzi. Olw'ekibiina kyo. Olw'ekibiina kyange. Yali tayagala yeesimbewo. Yali agamba bo babeere eno wabbali babeere batambuze emirimu gy'ekibiina. Kubanga kati bwagwa. Mulundi omulala. Mwannyina nga teyakomyeyo.
gwamma kkubidde obugalo sister guli sister weebale gwe kuwulira mulanga gwange n'otadda gwe kati gwe oli w'amaanyi nnyo ate n'okusinga Nyanzi oyo w'amaanyi sister oyo kakati bwagwa nkubuuzizza tujja musabira kugwa sijja kutunulayo eyo katulire buwanguzi tulinde obuwanguzi naye maama kale ne mutabani we nno yeewandiisizza ono omwana ow'e Makerere ono yazala waluli naye ayagala kubeera youth MP ku bavubuka independent kitegeeza n'okweyina gwe yawa era omwana akomyewo independent ekyo tukiddize Nyanzi era atereza amakaage Nyanzi mutabani wa Chairman Nyanzi yavaawa nze siina kyenvunaana mutabani wa Chairman Nyanzi bagamba enkulu yayigiriza ente okubuuka kakati Nyanzi yayigiriza omuto okubuuka kubanga era ndaba obusosolya wano engeri gye nnina emiti kaalula abaana wali bukulambulaba ne kabubuusa ko kabuuka ne kagweri ne kakaaba nnyo buno ne buwulira nabwo ne buyiiya engeri gye butuuka wali ne kamalaawo ebbanga nga bakaleeterawo ebyokulya n'abuuka nadda ewalala kati kitegeeza Chairman Nyanzi yasomesa omwana naye atagala ati atagala bwati n'atagala naye ku luutu eno bw'ogwa noonya nnyo akalulu tetulina kuswala ojja tuswaza katulinde tulabe Ssemujjunganda olwabadde nga bamaze omuwandiisa yalangidde bakapereera ye ebyobufuzi by'abakapere nakati tannazikiza akyabalangira ekiyita mu lujja bali bangi kati olaba gurupu eyo eriko Ssemujjunganda eriko Seggona eriko Abedi Bwanika eriko Lukwago eriko omulala Mpuuga abo bataano okitegedde kati abantu abo abataano bw'okitunulamu buli omu ali mu bisanja si kisanja kozi ngambye bameka ani naani Mpuuga Seggona ani omulala Lukwago okitegedde ogenda okitunulamu kiragirawo lwatu nti bulijjo bakolagana ne Mwami Museveni butereevu Ssemujjunganda ne banne bafuba nnyo okukuba Bobi Wine n'ekibiina bakikube wansi era nga n'ekirala baasanga obuzibu baali tebasuubira nti basajja mmwe mulituuka leero we muli nti muliyisibwamu amaaso obulimba bwammwe ne buvaayo eri abantu era ne Bayibuli egamba balirabisibwa eri ensi eno kakati mwalabisibwa eri ensi eno nti bulijjo muli bakuusa muli balimba mwegabanya ku ssente y'omusolo era mukama wammwe omukulu nga ya Mpuuga yatwala 5 kati ng'oŋŋamba oyo omusajja oyo ow'ekiiro oyo nti teyatwala ssente oyo nga mulaba akaliro kali magere ng'ate mukuba magere nga tugamba mutegeera mmwe nga bannayuganda balonda mmwe teri kalulu naabo siriyasire naawe owedde n'oyo era tadda oyo tadda bagenda muwangula naye tadda lujja tugenda beera wano abantu bange bammanga wano Mpuuga Ssemujjunganda ani Seggona ani omulala abanene abo ababaddewo emyaka mmwe temugenda kudda tebajja kulya tujja kuddamu nga biwedde wano gye nkugambe ani yalidde ate tebagenda kuba yadde abookubiri mu kintu ekyo kubanga mmwe babbulaadi bannayuganda banyiivumu bannayuganda babuuse nange nnyongera okusindika eddoboozi lino nti abaami abo abajeemera amazima temubakombya kalulu baganya okulaba ekitangaala nti batufugidde emyaka 8 nze mbala misana na kiro okitegedde emyaka 8 nga Mwami Museveni afuga mbala misana na kiro kubanga n'ekiro lunaku kyekinana kakati gwe naawe tojja kudda
bayolesa akapya mbumbala bisana kiri watufugidde emyaka 8 buladi jiba 8 lujja kubanga tukula emisana n'ekiro ndabira n'ekubirima ebyo bikula emisana tubikuze kakati je emyaka 8 bannange ebyo birala muko Alex Waiswa Mufumbiro bamuwandisiza nga musibe bwe kibadde kino kampeni zinzo okuggwako ng'akyali mu kkomera zenga wendaba anti era ziggwako ali mu kkomera ne bamulonda banamuwakalulu bajja kulayiza ekifaananyi kye bajja kulya ajja kulya Waiswa tugenda kulya akalulu ate kakati abantu obayita basiru tulonda musibe tulonda omusibe anti kati bazze bakikozesa tewakirabye nti abavuganya speaker balimida kakati balete baba wandisiza kakati yete balite baba wandisiza ne kakati kitekyawukana kakati ono ye bamuwandisiza kakati twagala tulaba omusibe n'ali ebweru nga bavuganya mu kalulu kano wabula omusibe agenda kuwangula ali ebweru ate ekigenda okuba ekibi nnyo kakati noona ate omusibe obusiru bwamuki ono ali ebweru obusiru bwayina teyalikkiriza genda mu kalulu na musibe omusibe bwakuwangula omusibe ne bwe banamuwangula omusibe ajja kompuleininga agambe mwanziba kakati abadde ruzira bagende mu kooti noono kakati n'omulamuzi ajja kuba mugezi ako ke kalulu nakeetaaga okuddamu obulungi oga tekisoboka tetulwana na muntu tuzze mulingi ate emikono ono misibe ate ono emikono misumulule kakati ffe tuba tuwoza ogwo nange bwe mba mulamuzi ngamba omusibe yawangula kubanga ye munnange yali talina mikono ng'ate ono alina emikono n'amagulu naye okusinziira tteka eno gye yakozesa erimu poyinti ono yawangula omusibe kakati nze naligambye n'ono okubugumya akalulu kano yaligambye omusajja afulume bwe bwenkanya yamwesimbyeko wenaalemu kyukira awo gwogambe owaayi sigenda kugenda mu kalulu na musajja ali mu kkomera tebigatta kakati beera mugezi gwogambe bali banno kubanga gwobamanyi obagambe mundeetera kizibu sigenda mu kalulu ng'omusajja mumusibye emikono mubikonde mulingi mumute naye ajje muwangule bulungi nga temuliimu kyekubirira opponent musibe kakati opponent musibe amagulu n'emikono ate ono ye bamusumuludde kati ebyo ebikonde birimu obwenkanya kati bamute ajje tuvuganye mu kalulu awo ojja kuwangula bulungi naye kasita omuwangulira mu kkomera ajja kugamba wamubbye era nensi ejja kugamba kituufu wamubbye kubanga ali mu kkomera gwe teyabitegedde nabitegeera ajja kugamba asamba ebokisi egindi nebaŋŋamba nabugambi katuve ku musibe Alex Waiswa tugendeko ewa speaker wa parliament ne deputy speaker we bayiseewo unopposed tebaliiko avuganya in fact mu kalulu ke tugendamu ba MP abali confirmed ababiri ye speaker ne deputy speaker tewali buzibu era kino bakyagala okuva ku bakulu eri ku kalulu k'obwa pulezidenti kakati neewono kisoboka okitegedde kubanga bw'okitunulamu betuvuganya tebaagalangako tubavuganye yensonga lwaki mulabye abantu bazze battibwa baliita Nabukenya ba Yasini Kawuma abalala bali mu kkomera enkola y'emu okubeera omusayidi ekyo ekibiina ekyo ng'okiwagira olina okugoberera empisa zaabwe bw'ogenda ebulyambwa naawe ng'oli embwa kakati Amongo kye yakoze si kipya naye kakati mwe mwategeka emikolo gino ne mugamba buli myaka 5 wabaawo okulonda embaga ebaawo fenze nange nnakula nkiraba bulabi saabimanya na gye baabitegekera nwana n'ebintu nange bye bandaga nti twalina kubanga tugoberera ebyo ne tugamba buli myaka 5
tugenda mu kulonda dembe lyaffe okulonda gwe twagala kati mutugjeeko eddembe lyaffe okulonda be twagala okitegedde kakati kansuubire nti amagezi gadde nti bye mukola mubikola naye ensi ebalaba mukeere lumu mugambe nti owaayi ffe tuli baddikiteeta byaddala nga bwe tubagamba nti baddikiteeta mwe mukeere lumu mugambe nti tuwambye kati tetukyayagala ayogera tetukyayagala kutwesimbako tusale amagezi tusale amagezi naye ate mu protest vote eno kalulu kano kagwa lumu si bwe kiri kagwa lumu kati sisuubira kyabala kubanga obuyinza bugenda kukyuka kuba ffe olumala okulonda nga tujaganya ewawangudde pulezidenti waffe n'omubaka waffe aba yawangudde ffe tugenda kujaganya ndi mu kusonda ssente gula seeti y'eŋŋomere bwe wabaayo munnayuganda eyo eyali yagadde omudigido gunoge gamba kyotegeeza abawagizi ba sipiika ne deputy speaker balindeko okujaguza ate bajaguza ki ne kakati kankugambe ne bw'otegula eyo okitegedde kana akalulu kalalamu kugambye ffe tudigidira kumu ku mubaka ne pulezidenti ffe bwe tumanya pulezidenti waffe yawangudde basooka kaliwa ka mubaka ate jjukira tuba twadigida dda byabaka mayinza otujjako essanyu oyagala ensi etabuke ensi terina kutabuka wamma gwerangirira omutuufu kyetumwagalako bwona alangirira ebifu protest vote bagimanyi ebbugumo nga libuguma fulaga mu bbanga munaye nti ebyuma byafudde ng'abalala tebannabawandiisa oba babasibidde ki bwe bityo byuma ne bifa bifanga naye ku musango wali ebyuma byafa esitanga agenda okuwa ensala ye emizindaalo tegyava si kipya bifanga ne kamera zivangako oli ku kiri kamera omuntu attibwa ne bagamba awo kamera badde bakola ekkubo si bipya ffe buli kyetulaba kyova olaba kati lujja olaba omanyi lwaki bano bakyali tebakyatusobola kati kagambe bino bano bakyali balimba bannayuganda ebbanga ddene okitegedde bannayuganda ne batuuka ne babuuka nti bakyali bano balimba bakuba n'abantu amazzi ne bagamba eryo ddagala babba abantu mu biseera bya covid n'abagagga abamu abasawo ne babatta nga bamanye ebyabwe kakati baamala ne beetonda ne bagamba gaali mazzi tokyalina kyogamba bantu nti bano abantu batuufu n'omulala olwaleero atanaaba atayoza bw'avaayo n'agamba nti gundi otufugidde emyaka 4 manya 8 aba abitegedde amagezi gaba gakomyewo kakati ffe tulinda protest vote tujaganyizeewo tukalonde tukakuume tukabanje tukakole ki tukabanje kyetulinda kyokka teri kirala kati amongo byaliko ate ng'ebintu bigakyuka ng'ate naawe oddamu ebyo naye wano abantu we baalirokokedde ne bagamba ekintu tukiraba kinyooka buli we tulaga tetulina bantu ku luno n'omubaka w'NRM anadda bannange gwe nja kukuwa nga baakulonze Sekoko ndeeta n'endaba y'omubaka w'NRM wano kati nga wawangudde Sekoko njireeta wakatongo baba Nuupu temunyiiga bawagizi bannange temunyiiga ntwalire oyo enkoko naye njimuwe n'empuuga bwawangula ne Seggona njakkeera mu maka gaabwe lujja mbawe Sekoko njagenda nzino n'ekikonge eyo mbatwalire Sekoko ninawo Sekoko nnya emu ya Lukwago endala ya Seggona endala ya Mpuuga endala yani yaomu ku babaka wano abeNRM okwetooloola mu Buganda wano okitegedde gwe bw'owangula naawe nkuwe Sekoko kali akantu ke badde boogera we tuvudde wali emabega abayimbi
bannamateeka ab'ebitiibwa ebyo bye tubaddemu wali emabega nagenza okulaba ew'omukulu Sseggona bayimbi be bali mu kusanyusa nagenza okulaba ew'omukulu Mpuuga bayimbi be bali ku stage nentunula ne wa Ssemujju Nganda bamugamba katuleese looya oli munnamawulire kagamba ekiteero ne kituuka ne kisobera akati lujja ebyo byonna katemba abayimbi kale abayimbi amaanyi gabaddewo kaŋŋambe kale ti abayimbi tubadde b'amaanyi kuba nange mbadde muyimbi bulungi nnyo ne leero nkyasobola naye abayimbi banaabulukuse nnyo nabo abayimbi edda ng'okusitula omuyimbi leero omuyimbi mwangu omuyimbi mwangu ate agenza okufuuka omwangu nga takyaliko ssente bw'omutwala ng'akusala kakati Museveni yabala abayimbi era bano abasajja tebagenda tegeera yali takyayagala muyimbi yenna w'amaanyi gwe komusemberera eddogo lye nga likoze kakati bw'amala otuzikiza bw'ati eggwanga tebaamuwa ddoboozi omuyimbi y'omu ku bantu ababadde balina eddoboozi omuyimbi y'omu ku bantu abadde baweebwa ekitiibwa nga bw'agenda mu bantu abantu bakuŋŋaana olwaleero omuyimbi agenda Kakolo ewa Sseggona agenda mu maka mu kikomera n'abantu era ne babula kakati ng'oŋŋamba akyali muyimbi ate mwegenderezemu ekisooka mbamanyi abamu tebalina yadde ennyumba abalala tebalina wadde ka bizinensi okitegedde enfa y'omuyimbi nga munaku yeeyo yeesookerwako kati mutwale ssente za Museveni ne Bampuuga mubeeko kye mukola kubanga kawedde mu kampeyini oluggwa bannayuganda bagamba genda nga mufukamira nga tekyali basonyiwa ate singa atubba mwe bakulu singa mukama wammwe atubba ate kigenda kuba kika kati lujja kino kye kigenda okusinga ekyobulabe bano abantu bye baali tunuulidde nti okulonda kuno singa kujjamu amancoolo n'okusinziira ekisanja Kyagulanyi kye yajjirako n'embeera eteereddwawo obukyayi okusosola mu mawanga kweyongeredde ddala okuba nti omuntu ayatula ekintu kabira y'omuntu nga tatiddeemu n'okuba nti Museveni gy'abadde ayita lulinga abantu bajjajjayo ne babeerawo olwaliro nga tebakyaliwo obukyayi bugenda kuba bujjamu n'ejjambiya obukyayi bugenda kweyongera okuba nti busingawo ne luli n'okuboola n'okusosola n'okuba nti omuntu asobola okwekyawa n'akola omuntu atali wakabira y'ekintu kati kye tutaalyagadde bakulu mwekuba emitima mwayi byabakama olangirira akalulu bwenkanya mazima na bwenkanya nga bwe mugamba nti Electoral Commission eyina okulangirira akalulu ako mazima n'obwenkanya ekituufu nga bwe nakuga nti Bobi Wine yabala generation ne generation n'agamba abaami abajja ne Museveni nze nasooka okyogera nga Bobi Wine tannavaayo kyogera nti benkana ki naye nze nabagamba kubanga nali naye nga mugamba tutiddemu n'atugamba nedda Kabaya bw'okitunulamu walina emyaka emeka abaaliwo baali mu myaka emeka olwaleero abavubuka abaliwo tebamanyi bintu ebyo Museveni abaali mu myaka gyo basinga baggwawo bano abavubuka balina bye beetaaga okitegedde bwe tugamba abantu abalala nti bino ebintu si byakusaaga oli mugagga gw'ogamba nze sijja biyingiramu okyasobola ofiirwa ebintu byo emaali neggwawo yonna nodda ku zero okitegedde kubanga abaliyala tebagenda kunoonya baliyala bagenda kunoonya mu abalina akasente emmotoka yejja kuggulwa nga tusuubira ekigirimu okitegedde ewuwa abaana bo waliwo ebintu ebibuzaabuzizza abantu lujja nti nyinza okwekerera ekintu kino ne ŋŋaatuli bulungi ne famire yange eri bulungi ne nooleka bali abalwana okuba obulungi n'obajjako endowooza ne weerabira nti bano abali obubi ajja kuleepinga muwalawo bw'ataleepinge muwalawo ng'azze okubba
munnanga ajja mukola ekintu ekirala omwana wo okitegedde kakati ffe kye tusuubira namba eri obubi yeesinga obungi nammwe mwali twegaseeko ne musindika amaloboozi bwe muba temusobola mukulwana tekirimu nti oli mutiitiizi buli omu ayina akakodyo okitegedde kakati ffe tukyali ku nsonga eno nga tugamba mwami byabakama bano abavubuka baagala bwenkanya nange ndi omu kwabo siri nti oba muvubuka obaki naye nange ŋŋamba twagala bwenkanya kuba abavubuka ehoyima prime minister Robin Nabbanja yabagamba Bobi Wine wajjeeyo mu bitundu by'ehoyima mweggalire mu mayumba kyayina okukola kawogo kaabwe kavaayo yakafunako ng'omuntu omu kyekyo kye tugamba nti ffe twalifunye mu polopatezi zaffe naye ebyobugagga tubirina kati Nabbanja kyakweka kiikino eyo yeewava amafuta okitegedde kuliko n'ebyobugagga ebirala kubanyolaawo akati Nabbanja kyatayagala bawulire nti owaaye mufunako mmeka bo babakoledde enguudo tebalina yadde kagaali okitegedde kati mubakoledde enguudo talina yadde ka boodabooda mukaseera ng'ettabbu naye amafuta gava wuwe Bobi Wine byagenda obbagamba basalewo oba babalonda oba tebabalonda bwe baba bafunamu babalonde oyo atya naye batya nnyo okuwulira amazima nti Bobi Wine ayogera mazima ajja kubagamba owaayi abantu b'ebunyolo ku mafuta ago tekuvaako petulo yekka kuvaako oyiro kuvaako giriisi buli kimu kye mulaba ekikozesebwa okitegedde kujja kuvaako ayidoliki tebajja kugamba kati yona abibagamba atya kino nti bajja tubuuza ffe tufunirawa tejjukira ono ye mukulembeze waabwe lwaki tebamuwuliriza ate mukulembeze waabwe ewaabwe wali eddagala bo bayina eddagala abaana baabwe basoma sente baziina ze bawaayo ennyingi ze basaba ennaku zino somero bagga bukadde 3 kyokka ekinnewunyisa buli lwempulira akakadde ka ssente naali kasuubidde okasupendinga kaali nkalubiriza naye ate kanyanguyira tekawangaala tekazitowa naye okukyatula mbu mutwalo kyokka naawe wonna twawungira mbu 100 onywa soda 100 soda yali wa 3 olwo ate oba ssente zaali zitya 3 kati ebyo syagala nakumanya abatusinga batubulire munne soda yali wa 3 nga sukaali oba wammeka 5 simanyi bigenda bikyuka bikyuse naye era bo bamanyi ategeera aba ategedde abantu baaganye olw'ebyo bye bayitamu kakati bajja kulondera omubaka wa NUP Nabbanja awedde Dutwena awedde omanyeyo Museveni gy'abadde ayina abantu be balimbalimba gwobatwaleko amafuta gaabo batwaleko bikimbu bo bakulonde eyo yeewali badde n'enguudo nga wazikoze mu golodi okubozaayoza okukuuma ebyobugagga neera nekati lujja ogenda n'otunuulira bikampuni wano ne bagamba ekyo kikola nguudo naye nga si kya China nga kyawana kati abachina bafuuka bakozi ba gavumenti eno bagenda nafuna ennanga muntu wona bannansi kati nalabye ambasada China ngagamba tugenda kuligestalinga ennanga muntu mujje abachina bafune ennanga taba munna Uganda talonda oyo kati omuganda okulonda ng'ayina ennanga muntu anti tulondesa nnanga muntu kati nakitegeeza n'omuchina agenda kulonda kalulu kakyusi tusembeyo ne walukagga olunaku lw'ejjo yeewandiisizza era essanyu nalirabyeko ate walukagga alina kye yakoze walukagga we bamaze omuwandiisa kati ebitundu bulijjo gy'awangaalira eno gy'abadde akulembera leero si gye yagenze okukuba olukuŋŋaana yagenze eno ate busiro ku booda ya busire nebakka ago ge bayita amasannyalaze nempuga kyeyabadde alina okukola okitegedde walabye ekyabaddeyo
oyo Walukagga oyo yagenze no gye batamanye bakke kiwedde weesirikire songerako na kirala abantu bebakka mwebale era mumulabiranga ddala yoyo Walukagga asumulula oluzungu kati kyagana kutudda mu Luganda nali mmanyi talumanyi sijja kulinda kati ekyo bulijjo kye boogera bazenga tetuwulirayo lwa luzungu nze wankubye surprise wamma nange ngenda dwogera gwe lujja even me I'm going to speak English because of Walukagga